ekyantuuseeko gye mbadde era nali nasaba nsigaleyo Balamu yazze ne mugamba mulamuzi wange ye Kayizi n'akwata essimu n'atugamba musirike n'akunya Kayizi n'amugambawo omuganda wange ogamba otya nti ndi bulungi omwana ono okanya Saamu ensonga ze zituuseewo omulamuzi n'amuddamu n'amugamba nti omwana oyo anvumaganya nnyo ne ku Twitter okuba obujulizi talina bujulizi bumulumika banne bonna abantu 15 baabata ye yasigadde ku fayiro atya mukkiriza muwe beyiro ko Balamu n'amugamba nedda tomutakati mpaka nga bano abanuuku bavuddeyo. What I'm trying to establish is making allegations which are outrageous. You're saying that CM is no longer in this matter now. Era kyemmanyi omulamuzi ansindise eno kugireeringa naye nze sirina buzibu baloya bange bwe bali bakwasaganye ensonga ezo okwakuliza Balamu bwe yampadde sigenda kukola yankase oyo gwe bayita Oliver Lutaya yasoose okugamba nti yazza emisango ate oyo babadde bamuwulirako nnyo soda ne chai aba opposition kati ekyo kigenda kuggwawo era nsaba Katonda ono omulungi abaleetedde abaana abo okwekuba mu kifuba nsaba ne bali omwendo ogusigadde nago gukkirize gye bujja bafune eddembe lyabwe kirungi nnyo okugondera gavumenti eri mu buyinza then ezamwe zemwagala okukola ne zibasanga nga mukyalina amaanyi n'embavu ezikola saagala nnyo okwogera ku ssente njagala kusooka ideology abantu balina okufuna omwoyo gw'eggwanga so kyensooka okubayamba okubayigiriza babayigirize ideology ate babayigirize patriotism bamanye eggwanga lyabwe oba oyagala eggwanga lyo tojja kuleeta loole ya bipiiro byokye mu kkubo yonoone kolansi ate nkya tumukole tojja kukwata jambiya ogende ku kyalo ng'otema abantu oba ng'oli mwoyo gwa ggwanga so tujja kubayambako mu ekyo bafune training bafune ne skill development then betabe ne mu program za government zino ezenjawulo eziriwo tulina ssente za PDM zigenda ku buli muluka kuba balina emiruka tebazaalibwa mu bbanga balina emiruka gyabwe olwo eza grow kati ng'oyo Oliver Lutaya nekisinza okunsanyisa y'omuwala mukabirira minisita w'abaana n'abavubuka muveeyo mutaaso omusajja atukola mu ssente nze bampita Ssaanya mu Haidini musaayi gwa Bobi Kyagulanyi muwabula kuba amagezi ga buwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe pulezidenti nkusuubiza nga watali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga omusajja atuvotibya Kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe tusaba gavumenti etusonyiwe tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire atubonere omuntu atali serious oba omulaba nabagamba Kadingo talina gy'abatwala ye kasita yabafuula saddaaka n'amala ogugwe yabazanyisa firimu ssente n'azirya tababuuliranga nawe yakoma kujjako Museveni n'abateeka mu kkomera n'agenda ebweru n'abasabiririzaako ensimbi ye ne yeegaggawaza ne famire ye tata Bubaga oli mu kkomera liri eriri kuleeza ensigo abaana bo babonaabona omukulu gw'olowooza gw'ofiiririra ye ali mu kwenjooyinga abaana be bali mu kwenjooyinga to the fullest bakuza Bubaga batakano batakali bakwata kano bakwata kali abayingira struggle nga tebalina bakazi baakubadde embaga oli mu kkomera bavubuka nabagamba omuntu atali serious oba omulaba Kadingo business ye yakuteeka mu kkomera agenda asabirize mbazungu kasita mwakutte omusibe ne mumwambaza t-shirt ya NRM nze nagambiddewo nti Katonda wa Kyagulanyi mulamu ow'ekyebitaano Mataya Simpuuga Balamu omanyi bano ababiri be bategeera omu ategeera DP block omulala ategeera NRM ku nsonga z'Abaganda baffe bano be baasiba. The moment we mwakutte omusibe ne mumwambaza t-shirt ya NRM mwakunamye kyewuunyisa okubeera nti omuntu gwe mubadde muvunaana omusango gwa treason gwe mwasiba nga musibira ku kibiina ekirala essaawa zino eno kasita mwamutulugunya ne mumunyiga buli wamu ebitundu bye ebyekyama yenna ne mumutulugunya
ne musalawo ne mumukwata ne mumukirizisa n'ayambala t-shirt ya NRM. Mu bufunze bano temubavunaana kubeera nti no bawagira Kyagulanyi. Era ekyokubeera nti no mwabakirizisiza ne bagamba nti bali guilty. Mwe intention yammwe yakulaga bannayuganda nti bakyuse bazze mu NRM. You can imagine. Mulwana kusika numbers. Mulwana kulaga bannansi nti tubakyusiza abadde bawagira Kyagulanyi, tubakyusiza kati bazze mu NRM. Ngenda babulira ensobi yabadde mu video eno. Ensobi gye mwakoze mu video yono omuvubuka. Kisooka kumwambaza t-shirt ya NRM. Ensobi ey'okubiri kwe kumuleka n'ayogerera ebigambo bye mwabadde mwagala ayiseewo abayisizeewo eggwanga limanye nga Kyagulanyi bwe yakola ABCD. Kwe kubeera nti ate mwamulese n'abyogerera mu kamotoka. Mwali badde nga message evaayo oba ekola amakulu singa mwamulese wali mu kooti munda ne mumulikodinga. Ako mwabaze kafu mutambulira mu bigere bya musajja waabijja. Munoonya okulinnyako mu bigere bye mugenda okulowooza nti mulinnya mu kisooka nga ye abali ebigere mayiro nga mutwalo. Ntegeeza Bobo Wine. Ensobi endala gye nnalabye nti omusajja ku luno temwamukubye. Temwamukubye. Oba lwakuba nti mwali mwamukyusizza olwedde ng'ayambadde t-shirt ya NRM. Obulaba nayo baba balira Balamu ne Mataya Simpuuga. Wala ati wammwe mwogera kutomeza mwami Museveni zera singa nze yali kaguta. Mwe leero mubadde temukyalina mirimu. Nkimanyi komera teribeerekamu. Ne ku bigambo bya muganda waffe oyo Saanya byakozesezza baganda baffe bano kye bayitamu tukimanyi. Era tukimanyi nti Balamu akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okubasindiikiriza okola ki? Okukkiriza emisango. Naye tubasaba senga muteebwa temutulumba kubanga Saanya nkulaba ebikolwa by'okola olabika oyagala kulumba yaki y'amagye mwebereremu. Nina ekibuuzo. Ffe basirwe nnyo oba gavumenti ya Museveni y'ey'omukisa ennyo. Kubanga nnoonya amagezi geetufugisa wallahi ya Mungu sigalaba. Ate nga buli we tubeera tukungiriza nti bannange wadde Museveni tetumwagala naye tusooke tukkirize nti kasajja kagezi. Gye buvuddeko nenzija ne mbabuusa ku Mande wedde ne mbagamba kye ekyamazima kiri nti Museveni si mugezi, tulowooza bulowooza nti mugezi. Kubanga Museveni singa yali mugezi nga bwe tukirowooza era ne muwoozi yali badde mugezi. Nabagamba nze omwana owange bwe mba siriiwo atuula mu ntebe yange eno n'atandika okwegegeenya. Alright, baganda bange ne bannyinaze. Kubanga ekyo kyalaba muwoozi ono omusiru yakula alaba ki? Gavumenti eno singezi. Gavumenti ebafugira ku lukisakisa na butiitizibwa mwoba sicco nga ye mwabasiru ennyo abatasobola kuzuula nti eno gavumenti nsiru nnyo. Kubanga oleese omwana omukkirizisa ogw'obutujju ate omuleetedde mu t-shirt yo mu bufunze NRM yevaamu abatujju gwa owuniiza omutujju oyo. Museveni ekyamuwudinisanya okujjira mu t-shirt eyayere ya NRM. Bw'oba gwe wakibaze wagwekubye, bw'aba Balamu ye yakikubalidde yagukukubye, ng'amawulire gali awo gakwata omuntu agambye nti bannange nzikiriza mpulidinze guilty ndi mutujju, naye ng'ate agamba nti apulidinze guilty mutujju ayambadde essaati ya yero mu bufunze nti eno yeewagwa abaki abatujju. Era bulijjo we yeekalakaasa bambi musajja wattu ng'ali ku kkooti tukooyo tubonyaabonya tetulina musango mumukuba. Leero bwe yeekalakaasiza ng'ayambadde t-shirt ya NRM temwamukubye mu bufunze. Ono kaakati afuuse waffe kubanga ekikolwa kyava okukkiriza kyamuffe.